Abantu tebalowooza nti Honorable Kyagulanyi asobola okufuuka ensonga mu Uganda, asobola okutudizaawo opposition entuufu etali ya mankwetu. Mu ddakiika 2 yali amaze okwanika abantu tewabiraba. Era n'abagamba esooka n'ayogera statement nga balinga abalowooza mbu atamidde. Mugenda balabira ku bikolwa byabwe ye ne batandika mpola ne beeyoleka. Era nakati statement gyagenda okukola nti bannange tuwangudde ffenna ng'ali walinga president naye oba muneegaananga oni Petero bwe yali Yesu olukwe mumbuulire kubanga asooka okubeera mu ntebe wali era ow'omutima omubi n'amulyamu olukwe. Oba ontegedde? So mweyembeera nkugamba ebigambo bino nti waliwo abamu nga tugenze nga emitima mikufu. Banyiiza era tulumwa era tumenyeka kubanga naffe ebibuuzo nga bw'obimbuuza babitubuuza. Bw'oba okyayinamu ensa abasajja abo opinion leaders abali eyo bamuzeeyi baffe abavubuka abakyala abali ewaka buli wootuuka bakubuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo. Naye gundi aliriddawa, naye gundi n'atulyamu olukwe, naye gundi so obulumi tubuwulira era tuli banyiivu tuli basanyufu. Tubagamba bugambi nti bannayuganda tebadizavinga ekyo kubanga bo balowooza nti bafunye enkyukakyuka entuufu era ne balonda akalulu kaabwe mu musana mu nkuba mu biki byonna mu mayinja ne mu masasi naye bagamba nti buli omu yanyiiga ku lwaki bwe kigenda mu maaso. Nange wadde ndi mukulembeze nyiiga nze kyova olaba mbeera ngamba abantu ngamba oba ndi mu church oba ndi mu muzikiti oba ndi mu mbaga nti bannange ndi muntu bwensobya ngamba bwensobya bambuulire baŋŋambe nti osobezza. Naye n'abantu abo njagala tubagambeko ebbwadde ne ligambwako nnyiniryo bantu mmwe mwemanyi bambi bannayuganda mubakoze bubi babakoze bubi sijja kulimba era nange ndi mwennyamivu kyekyamazima. Eggwanga Uganda lali weddemu opposition banaye twekkirizise lyali liweddemu opposition. Oli okkiriza naawe DP ebiseera ebyo nga temukyalina maanyi. DP kasatandika badi ne gudu watermelon n'ensujju n'ebizibu etumanya nti buli kimu kati yonoonese. Ate munnaye bw'obeera mu bukulembeze buno obutini abantu bayita obutini buno bwe tulimu munnange nno omanya ensonga. Lwaki onomekyayo okuwulira ensonga kuba omuntu aleme kulowooza nti wabuukira etokota. Nedda biki ebigendererwa biki byewalaba ebyakuwaliriza etokota okuyingira NUP navana mu KCCA okimanya ekyo naresigninga ku mulimu era nze NUP sagiyinga esima na DP block osima biki bwati nagenda n'aba mayors n'aba MP abali bakyuka mu parliament banyambeshe ba mayors mayor Mulyannyama mayor Serunjoji benagenda nabo bali ba sitting mayors. Nze na resigninga ku mulimu etteeka likuwa nti obudde gye nava nenfubutuka nengamba mwannyinaze ntwalako ewa president ewa principal mu kiseera ekyo nantwala ebusaabala namugamba ono esista wange bujo gwe nkugamba akola mu KCC nti okay yali kansala biki biki nabivaako nafuna omulimu nakola berere kati resigninze lere nti mukama wange onomuwa bambi tutambule ajje mu people power. So saabuukira etokota kubanga nze ndi opposition. President Kyagulanyi wali omulabyemu kibiki byewamulabamu? Nalaba ng'ayogeza mazima. Okay. Nalaba ng'ayogeza mazima. Omanyi tubadde tukiikirira zi ghetto. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna
zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Wetukiddwayo nga Parliament eri tainted, ekifaananyi kyayo abantu bagitwala nga ennyumba y'abakutuzi ba deal, abanyazi. Why do you wish to go in a very tainted institution like mukama wange ekisooka kansooke nkugamba kino kimanyi tugenda mu protestive vote. Tetugenda kukakana paka nga tumaze okuwangula. Option eyaffe okugwa teriiwo. Tugenda kuwangula oba tutyo oba tuki. Bagamba nga no retreat no surrender. Tugenda mu maaso. Abaganda bagerawo n'olugero awo eyambudde. Basenga balinga babuulirira abaana nga bagamba ebigambo ogenze ekitanda ojja kirinnyo oba oyagala oba tokola ki oyagala. Awo abaganda ebagera olugero eyambudde tatya kiddako. Kakati njagala okugamba ebigambo bino ti akalulu kano tukaagala. Tetulina ngeri tugenda kufuna mu communities kujja kutuyamba. Tetulina ngeri tugenda kufuna ba well wishers mwe kujja kutuyamba na kutuwagira nga tuzze mu ntebe zaffe ne tutuula. Jaba nange nze ndi comfortable kanfuna wa speaker wange netuuliraawo kasali wa kansala tekamu obusente butini nnyo nga nkomyewo oba otegeera eyo embeera. Tugenda mu parliament kubanga twagala kuwangula parliament. Ekyo kimu. Tugenda mu parliament kubanga twagala kuwangula ggwanga. Munnange n'omulundi guno abaliyo kyekyali kibatutte. Tugenda Abannayuganda balonda era tubeebaza nnyo naye bongeremukko. Pulezidenti waffe yawangula ne bamubbako akalulu. Bakamubbako olw'okubanga balina ensonga ezigamba nti ba MP temulaba bwe nabafunye. Museveni yafuna kye yeekwasa. Yawangudde mu West, yawangudde mu North, mu East yawanguddeyo, yawangudde mu Buganda. Ne mu Buganda nawo nawangudde kubanga nawo yafunyewo batono bontegeera. Wadde twawangula Buganda nnyo era bibe z'ensonga Museveni ze yakola ki ze yawa. Kati tugenda mu parliament kubanga ffe tusobola okuwangula ebyo ebifu. Ekyo kimu. Tugenda mu parliament kubanga ffe tugenda okwogera ensonga mu butuufu bwazo. Ngenze mbadde speaker wa Kampala. Sigenze nga awabeerawo ba MP abagendanga ne poloti tagirina. Kati nze siina poloti nti yena nzibisa. Gwokimanyi nti abantu abasinga okuyingira mu parliament ensobi bazikola ku lunaku olusooka. Okimanyi nti ekisanja kino abantu bakola ensobi lwa passport. Yes. Okimanyi official passport bakola ensobi ey'emitwalo gayina because woyitira mu kalulu kotaddemu kumpi over 200 millions. Onga moto tulina mitwalo 5. Nga it's just a matter of recommendation. Naye kubanga tebakola ki? Tebamanyi. Kati nze onsubira okukola ensobi nga nange official passport njirina. Ekyo kimu. Onsubira okungamba mbo bampadde million 10 nekubeka enfuufumbo sirina suuti nze Zahara. Onsubira okugwa mu bikopo olwa million 5. Onsubira okugwa mu kizibu ekye million 40 ng'omwezi nkimanyi nti bagenda kuba emyaka gyange 5 buli lunaku bampadde emitwalo 2 buli mwezi bampadde emitwalo 2. Ratona bobanji nya boogedde nga bwoyogera ne batuuka. Njagala mbyogeroddemu obigoberere. Amawulire gano ogalaba gano getwogereramu gakola ne gamala ne gakusuula okimanyi? Gakola ne gamala ne gakusuula. Amawulire gabadde ganjagala nnyo of late. Mu nnaku 3 nga blackmail ezeeye mmotoka. Gansabudde sabuddawo chu naye gabadde gamanyi Zahara omuntu atali corrupt, Zahara omuntu ali straight, Zahara omuntu ali calm, Zahara omuntu ali welcoming. Bathe kangende ku kyama. Naye amawulire gankubye mu nnaku ezi. Ningamba amawulire mazibu nga bwe ngenda ku pesi yago gayinza okunkasuka mu fridge. So nkugamba ebigambo bino twagala kugenda mu parliament kubanga twagala kuweza numbers. Twagala kugenda mu parliament kubanga twagala kuwangula. Tetukola ebintu bingi. Mugenda lwa ssente. Tukola ebintu bingi
kale mutume tulebe tutali akalulu kale mukatume tulebe tutali naye nkugamba bino Bannayuganda bawedde mwesubi tekyali mubaka agenda abasobola kukiikirira abantu okugenda ne tuwangula nga tugenze kukiikirira abantu badde nsaba mutuwa omukisa tugende tukiikirira abantu tebalowooza nti Honorable Kyagulanyi asobola okufuuka ensonga mu Uganda asobola okutudizaawo opposition entuufu etali yamankwetu mu ddakiika 2 yali amaze okuwanika abantu tewabiraba era n'abagamba esooka nayogera statement nga balinga abalowooza mbu atamidde mugenda balabira ku bikolwa byabwe ye ne batandika mpola ne beeyoleka era nakati statement gyagenda okukola nti bannange tuwangudde ffenna ng'ali walinga president naye oba muneegaananga oni Petero bwe yali Yesu olukwe mumbuulire kubanga asobola okubeera mu ntebe wali era ow'omutima omubi n'amulyamu olukwe oba ontegedde so mweyembeera nkugamba ebigambo bino nti waliwo abamu nga tugenze nga emitima mikufu tetulina nnyo naye tulowooza nti kyenina ekitono kisobola okukola ki oliwo NUP oli omu ku abo bali disappointed because sityana kumenya mannya because n'abamu nga bw'okyogedde nti amawulire bisigala ku record. It's the beauty of these media platforms. We have constituencies mu Buganda generally nga nze omwe yayogera n'okwogera n'ennya nga no, I think this wasn't right. Abamu be nali mmanyi nga mbagoberedde mikwano gyange. Kawempe South abantu ennaku zino bakyogera nti yes Kawempe North bwe yafiirwa omubaka ne South neefiirwa tayali kale and ironically nabangi abatakkiririza mu bamu ababaka abalondebwa. Are you as disappointed as Ugandans abalonda abantu abo nga bajjira ku kaadi ya NUP bangi nnyo ne mu kibuga Kampala n'abamu banoonye abamu tetumanyi nabo babakyakiikira bitundu ebyo? Are you quite disappointed as well? Banyiza era tulumwa era tumenyeka kubanga naffe ebibuuzo nga bw'obimbuuza babitubuuza bw'oba okyayinamu ensa abasajja abo opinion leaders abali eyo bamuzeeyi baffe abavubuka abakyala abali ewaka buli wootuuka bakubuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo naye gundi aliriddawa naye gundi n'atulyamu olukwe naye gundi so obulumi tubuwulira era tuli banyiivu tuli basanyufu tubagamba bugambi nti bannayuganda tebadizavinga ekyo kubanga bo balowooza nti bafunye enkyukakyuka entuufu era ne balonda akalulu kaabwe mu musana mu nkuba mu biki byonna mu mayinja ne mu masasi naye bagamba nti buli omu yanyiiga ku lwaki ekyo kigenda mu maaso nange wadde ndi mukulembeze nyiiga nze kyovalaba mbeera ngamba abantu ngamba oba ndi mu church oba ndi mu muzikiti oba ndi mu mbaga nti bannange ndi muntu bwensobya ngamba bwensobya bambuulire baŋŋambe nti osobezza naye n'abantu abo njagala tubagambeko ebbwadde ne ligambwako nnyiniryo bantu mmwe mwemanyi bambi bannayuganda mubakoze bubi babakoze bubi sijja kulimba era nange ndimu ennyamivu kyekyamazima. Bwe twadde e Makerere Kavule ennaku z'omwezi lwakubiri olwa sabbiiti eno zabadde 22 yes muwadde mu musomo bamukutendekebwa. President yazemu n'abyogera naga nti waliwo abamu abazze wano munoonya kaadi yes luli twandibanga kibiina kyali kipya ne tugwa mu nsobi ezaali ziteebereka naye omulundi guno tubalaba nammwe abali eyo nga mwava mu bannayuganda tubawadde sabbiiti 2 zokka okwetonda n'okwetereza n'ebirala byonna ebyayogeddwa naye yasize nnyo okusimba essira mu kuba ndoza okubazuukusa bano abaava mu bannansi n'okukola kutya bwe kutyo naye ebyobufuzi bya kaadi bye biriwo kati era bannyo bakiraba nti ebisinga kati gw'omu ku abo byokola nti ofa kaadi. Nkole mbadde mu kibiina esooka ndi wa NUP abantu bakikkiriza nga tebannangamba nti nfa kaadi gwokikkiriza nti ndi wa NUP. Yes nzikiriza because you have a party. Nze omu ku abo abawulira nti NUP ndi musaayi
ekyo siri gundi bannabyafuzi kyabateerawo nnyo mu olina okuntegeera ennyo mu mbeera nti ekya NUP nzikiriza you have a party card olina membership mu kibiina ekyo era wafuna flag y'ekibiina naye musaayi sisuubira nti nsobola okuyingira okusukkaawo so ojja kumanyako ebyo oteekeddwa kumanya NUP njagala lilla mukyala musiraamu opposition njagala lilla ate munange siri oyo omuntu nti kino kizze nze ndi mukyala eyajjanga wa Democratic Party mu 2011 nenzija mu 2016 ngo wa Democratic Party nali mwana mutola ne badde neyagaliza nnyo kuba nalaba wave ya 2016 nga ya FDC najiraba era bagingamba naye olwabyo byenzikiririzaamu nze sitikingangako Kalulu siwanko Dr. Besigye Kalulu kale kankugamba ekyo simutikebe family yange omuntu n'omu mbadde ba DP tubadde ba Democratic Party nkumbi n'oyo mawadde yasiruwala nkumbi ne mawo oyo yabeerera omubi ennyo mu 2011 twamuwa Kalulu obwekitiibwa Sebaana bashitange bagenda bamutiikinga nga baga nti omuganda owaffe owa DP mu 1996 nali mwana muto ddala nga ndi mu primary ekansanga primary school bantuuza ku radio ne pen n'olupapula akatabo ka 96 ne banga wandiika kubanga radio jukya zasomanga obululu obwegundi buno taata wange bo bageza kumenya DR form muntegedde Sebaana najja aba DP abamu ne bamwabulira ne bagenda ne weevumbu haja alagidde ne bagenda ne bawangirani Besigye ndi mwana muto ne kan nabalaba nga bo ba Sebaana era DR form for one obutofe twakuuma Akalulu ako emakindi awo ne bamala kubanga ujiko Akalulu ka president muvayo ku ssomero ne tugenda ku Kalulu kaddaka akamaawo ne tugenda Mawu yajja katwe ngayogera bulungi nengende era abantu nga bagamba twandikuwadde Akalulu mwana gwe naye lwaki olemedde kwani ku Mawu awagira oba yali Takuba oba yali omusajja omugenzi Isa Kikungwe mu 2011 yali esimbyewo ne Lukwago ne mbagamba nti ndi wa DP nga ndi muto sitegera kigenda naye nga mbagamba nti ndi wa DP kubanga ndi wa DP nga kyokkirizaamu wangula abantu mukaaga sitikinganga ku Besigye 2016 weevu nenjirabanga yamaanyi era twali wano nga bagamba nti atakwate gundi tiketi ya FDC agenda gwa wallahi bilaita wallahi nalwana kuba ananiyo sewanyana yankuba nnyo mukamyufu kache ka DP nalwana ne mbajjako tiketi ya DP mukamyufu manyize bonyingiza mu politics oyo ayingira mu mundo tosobola kumpona mundo nenkwata nembajjako tiketi ya DP nenzijango wa DP era nempagira ba DP era nengwa ne tiketi yange ne DP byonna nemmala nenveeyo tata wange nafukamira wansi kumusaba nti tata omusajja ono principal ngaalabika nga yalina opposition yentuufu avudde mu Kalulu buno bwana bwavuddemu buno bwonna elections nga DP mpulira bajogerako ebigambo mbu waliwo good DP ne bad DP nangamba mwana wange mbiwulira waliwo green ne white nenkola research mungi naye nga mukola mu baaki mu ba DP nenga waliwo ekitali kituufu nayingira eniyo tata wange nangamba kale genda gyeyagala okukola ki ogenda nengenda mu NUP bonna famire yonna saagirekayo nembayingiza bonna wallahi famire yonna wajagazza yonna natwala mu NUP kakati mu NUP oyine wakola ekisinde ekirala ekipya mbawulirawo boyogera ebisinde mbadde wano nga ntudde mu kifo kino ebisinde bizze sijja bimenya abantu bajja gamba nti no ndi mukuba ataakinga obudde buli tukala tugenda kwogera ku bisinde mbiwulidde bifa at birth waliwo ne red card twagiwulira nga twakayingira wano kati kankomaawo sijja kwogera kakati mwe embeera nkugamba ebigambo bino
nti bwe mbanga nzikiriza mu kintu kye mba nzikiririzaamu weeve empya ne bwajja bino kamera entunuulidde weeve empya ne bwejja nzikiriza mu National Unity Platform. Lwaki famire kiwatunuulira ky'okuyingiza famire mu NUP olwokubanga mu famire ndi mukulembeze olwokubanga omanyi obukulembeze butandikira waka bw'okwata abantu bo ng'oli mu bukulembeze kitegeeza olinamu talent esobola okukulembera n'abaki n'abantu abalala kati olw'okuba mu famire ndi mukulembeze kati olinda twagobereranga taata ne maama kye bakkiririzaamu kati bagoberera nze kikyenzikiririzaamu kubanga nze mmanyi ekiba kigenda mu maaso taata ayinza okubawuliza amawulire naye ne bwagawuliza bw'ati bwe nzirayo nga ngamba sooka ojje mwana wange kati mbuulire ono yayogedde kino ono yayogedde kino ono yayogedde kino ani yadde omutuufu ku bonna taata ono ye mutuufu so bantaddemu obwesiga obwo nabo ti tutambuze tugende tu Honorable Kyagulanyi President nze nga sinnamanya famire yange yali emumanyi era nga bamukwano nze gwolaba Zahara siyingirangako bweru saa 12 siberangako saawa emu sifulumangako nti nagenze mu ndongo sigendangako nti ndi wali out nywa caayi sikolangako kintu kyonna beeza bweru okuva ku saawa 12 paka obudde okweyongera ki waggulu so nja kugamba nali simumanyi nga ndaba mulabe naye mu kalulu ka 2017 mu by-election super custom yange nali nkweseza mu kalulu ka 2016 bannyinaze mikwano gye bagenda mu kalulu ke ne super custom eyo ne bakola era bwe bamala bwe yafa ne bansuulirawo ne beetambula ne bakola ki naye n'awangula akalulu buli we yawangula bw'ati yalinga omulonde the anointed okitegedde buli omu omutima gwe tegwasigala kyekimu ffenna bannabyabufuzi oba bakulembeza abakkiriza mu nkyukakyuka twalaba nga waliwo ekitaali kituufu nze nkakkiriza mu Mungu namanya nti ono omwana alina okubanga muki mulonde ne tutambula tumuyita omwana ko twalabanga nga sayizi ye yaki ne tutambula tugenda okulaba nga ye kituufu kye twalowooza Mungu yali amuleese. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye nga aliwala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati nze mu COVID lwaki namwagala nnyo mu COVID nali one of the essential workers the 100 abalondebwa mu KCCA andalinga ina nkola mu KCCA field gye bampa yakuŋŋaanya abaana ba street okubatwala mu Nakivubo blue oba bakabalinga ko story kati bwe bajjukira bulungi omuwala yalinga abeera mu mujini mu gloves yalinga nze ngani ne meya Serunjo Joyo so nenondebwa okukola ku baana aba ghetto kati abaana ba street children n'abaana ba ghetto enjawulo yaabwe ntono abayaye bakifeesi betuyita bakifeesi bonna bajjangawo okulya emmere kubanga twalinanga emmere tulina blankets tulina emifaliso nga beebaka kubanga bali mu myalo eri babayigganya bakola ki okubajjayo ate nga naffe twagamba rehabilitatinga so ne twewa obuvunaanyizibwa nafuna omukisa kubanga nze ndi mwana weeri eri mu kizungu eri simanyi ghetto nafuna omukisa ne nina n'abo abantu ne mbategeera emitima gyabwe n'obuzibu bwabwe namala nabo ebbanga lya mwaka mulambo okimanyi COVID 19-20 we naviira mu KCCA abantu abo banjagala ne bandaga omukwano naye bambulira ebimu ku bifuga abayaayi ekisooka bwe twagala tuba twagala ekyokubiri tuli real ekyokusatu tetulyamu muntu ki lukwe bangamba ebigambo bimeka bisatu ti omuyaye bwagambanga ekigambo maama bali bampita maama Zahara
omeye bwagamba ng'ekigambo omanyanga nkyagambye kyekyo ekituufu tekiriiko nsonga yonna. Kaakati ne mbayiga nnyo naye abantu be barifaringangako bafadha sima fadda oba kigambo kiyita fadda yes Honorable Kyagulanyi then kuba yali mu parliament nga bakomparinga abasajja abo abayimbi ono atukwata bulungi bwati ono mwana bwatusanga awo atokyayo ono bambi atubuulirira olaba n'ennyimba ng'abaana babitegeera byakola ki byakola ne mwagala nannyingira jjukira lugaye bannyinaze bakwano gye nannyingira ne mutegeera kati bwajjanga NUP eyingiddewo sikola lugambo abaana abo bwe nagenda nga bangamba people power kagamba ekigambo bakikomyawo aba street nabali abaki abageto bajjanga ku bikomera ne bagamba maama naffe tuyingire tulye ku mmere konze muyingire banaye nabaaga ne bankubira n'oluyimba abaana abo be banjagaza president Kyagulanyi ekyokubiri abaana abo we bansanga nga bavunnama ekyokusatu nga bawa abantu baabwe respect ng'olaba abantu abali real omukwano guli yes balina ba anka baba babiramu eyo wansi eyo mu ghetto nga babawa ekitiibwa ng'okusanga ng'oyogedde ku anko bayinza okuyisaamu ekiso era nga bagamba maama byonna bikolereyo tomuboggolera era ng'omanya w'olina okukola ki w'olina okukoma yali ng'enki embeera awo wentegeerera nti omusajja mulungi era abaana abo ne baŋŋamba ffe mu kalulu twaliyo ekyaddondo jjukira toyagala oli mukozi wa gavumenti toyagala balaga nti oli politician naye ng'oyagala obajjemu emboozi naye nga banjigiriza nti abasajja abo be tuyita ffe abayaaye ffe outside world gyeyita nti bo bayaaye be bantu abalina amazima then obusungu obwo kaakati president kyatajjukira ekirala olunaku lumu Meya Nyakaana yali musajja wa NRM naye nga wano ementa ng'atwagala nnyo jjukiranga amanyi oluzungu lungi yasoma nnyo ayina experience ayina omutima omulungi kaakati naye nga NRM kaakati lumu mukyala Jennifer Musisi yali amenya Centenary Park yes simanyi bafadde akyakijjukira kati Nyakaana bakansalazi be yayina abo kuba Nyakaana jjukira yali meeya abasobola omulwanira twali ffe kati tudduka okulwanirira Nyakaana nga bamenya Centenary Park bagiyisiza mu biweetiye bakoze eki tuba tuli muwala eyo wansi tukubagana n'abenforcement abo ngenda okulaba nga president kati azze yagamba mwebale kulwanirira mazima mwebale nnyo nga tatumanyi sijja gamba nti yali atumanyi naye Nyakaana amugamba abakansala zaabo bayimiridde ku mazima biki kubanga baali bamunyigiriza wewaawo baalina ebizibu n'ettaka eryo naye ekye baali bakoze kyali kyamukola ki kyamunyigiriza mwami natugamba mwebale kulwanirira mazima mwebale nnyo mwebalire ddala biki naye ndabanga naye tafuddeeyo ku Nyakaana nti NRM naye alina byajjukira omusajja ono mulungi nnyo biki ng'amuwa respect kuba yamusooka mu bikonde n'amusooka mu field eyaki ey'obuyaayi so embeera eyo mukama wange wenti wentegeera president Kyagulanyi Ssentamu nze ng'omukyala ampadde support nze kaneyogereko nze eno entebe eno mukwano genda oddeeyo mu myaka ena gye tumaze mu KCCA olabe emigaji emisanvu n'emiga by'embuuse naye nga amaanyi si tajjangako wano mu KCCA tagamba nkonzaala mu mwesonyiwe takyogerangako wabula nga gamba madamu speaker ekituufu kyekintu kyekino kola ekituufu olw'okubanga eddoboozi eryo ndiwuliddeko ankola ekituufu madamu speaker omanya nti gwe musobya nja naawe kugamba bw'omanya nti kituufu kikole ng'okola ekituufu so atuyambyeko nnyo okutusitula mu NUP agezaako okulaba nga abakyala tebali humiliated tebali harassed tebali sidelined n'abakunzi waffe mukyala kimpa amaanyi era kyeki kyenkugambye ng'oggyeko biri nti kino kyabakyala era omukyala must get it so bulwa opportunity eyisaawo omukyala mu kifo ekirala amuyisaawo n'abakunzi mukyala deputy secretary general mukyala ba vice president be bakyala ontegedde so
agezaako kulaba nti abakyala atulaga nti mwina kye mulina okubeera mu ggwanga Uganda naye kye mwetegeera gye ssaawa mbajjeyo mufaanane ku bakyala abaki nammwe be meegomba because nange wano wendi n'abakyala be neegomba sijja bagamba naye mbalina be neegomba mbalina nga bwayimuka okwogera siddamu kutemya nga bwayimuka okwogera bwe mulabayo ku international ceremonies nga mpuliranga bulamu bwange bwonnaye nga n'olusuku luneegoga nkuweyo example endala emu omukyala wano Idi executive director mukyala Dorothy Kisaka omuntu omubi omulungi omubi ne waba mubi ate omwogerako ekirungi kyekimu mwegomba bayimukanga okwogera muganda wange nga newe bogenda gaba buyambi obumuwa okyamwegomba ne kati era bwayimuka okwogera nja kukugamba mu followinga ku speeches z'abakola era ekyo kyo mukama yamuwa oba talent oba experience kubanga amanyi experience etuyamba kyovula bambeera ngamba abantu abatuliraanye mutuyambe mutusitule mutuyambe mutuwe naffe omukisa mutuwe opportunities ezo nange njogereko nkole mistake leero njiddemu enkya njiddemu oluddako ngenda kuba perfectionist oshegeera nti nabana abantu olaba kati abantu bagenda nayogera ku podium neyesigama ngabulira bigaba bifulonga bifulonga buflowinzi enkeera ku makya nakola ekyo so mbansaba naye president agezezaako okulaba nti atusitula tatu sidelininze lwa agenda yaffe naye atugezeza kutusitula ekyo kyokka kinsiba mwene UP kinyweza nesikola nsobi ebyo byokka ebyo byenkugamba ebyemumanyiiko nti ebimufuula better president ku candidate bonna okay kubanga nze saagala muntu alimba Bannayuganda bambi batubeereddewo nnyo mu opposition abantu bakooye in fact batukoyena okubeera mu opposition ate yalina yekka ekigambo ekigamba tetukyali opposition tetugenda kubeera mu opposition because buli lunaku essuubi tulirina nti enkya tuyingira ki ntebe mu ntebe kankuzeyo nga tunatumaliza ku nsonga ya kaadi bingi bye tuze tuwulira nti kaadi mu NUP zaakugulwa ba contenders muba bangi but they are up for sale oli omu kwabo mu kalulu akawedde abaagula kaadi munnange ndi era nekana embiranye eriwo ndi mukyala musiraamu yagenda ne ku Kaaba naye ndayira wallahi billahi tallahi Mungu ansaasire nnyo sigulanga ku kaadi y'NUP wadde 11 era sijja kulimba nga ntya Katonda nga ntya Mungu yonna gye nava nti waliwo yaŋŋamba nti jangu kale wakiri nanzibira mu luguudo awo era siwuliranga nako nga baŋŋamba tiketi yeefunyemu obuzibuzibu jangu tuweeyo ssente ate nga nkimanyi nti abantu bali bakimanyi nno ninamu ku busente sente kuba mbadde nkola kuba nalinamu baali bakimanyi nti ninamu naye sijjukira n'olunaku n'olumu n'eddakiika n'emu we nagambibwa nti ndeete ssente ekyo kimu ekyokubiri bwe nava mu vetting sijjukira naye okusisinkana muntu yenna mukulu mu kibiina kya NUP nti nsaba ompe kaadi bwe nava mu vetting e Makindye batuteekaawo waliwo kasomero kali awo bayitawo mu Kirombe water pump wetwayingira awo naye sijjukira na lunaku olwo nti navaawo awo nengamba kanziruka emisinde ngende ewona mpe kaadi kubanga baatugamba nga beboogera kati era nti kaadi ziriwa mu bantu muddeeyo kale mu kiseera ekyo obudde bwali bugenze nnyo nga tulina budde nnyo bugenda mu bantu naye of course ng'abantu batumanyi so baatubuuza ebibuuzo ebyali jero bye bambuuza bye baabuuza omulala n'omulala ne mbawangula ne nfuna kaadi ya NUP nga Katonda mu ggulu sijja kulimba sijjukira kugula olw'okubanga sina n'omu yantuma mutwalira ssente wadde omuntu okuntuma ku muntu oyo nti genda otufunire ssente siyinza kisa ku mukono gwange wallahi sisobola nenze mmanyi abantu boogera nnyo omanyi kakati kanneeyambe njogere ku nsonga eyo olw'okubanga nina experience mu politics tujja ntukola bajeti z'akalulu kaffe kyekyamazima ekyo kimanyi neŋŋamba neetaaga obukadde 5 okuwininga obwa kansala 50 millions neŋŋamba okuva kati paka mu gw'omunaana wetufuna kaadi ngenda kuba nkozeseza miliyoni 15 ekyo abantu kye bayita okugula kaadi omanyi kyemba ngenda ozikozesa
Bangeragena ku nassa nkubeko ebifaananyi. Bangeragena okusinkana komiti zange size ezinsabye ssente nze zeetwalidde tebazinsabye oba toyagala tuulayo ewuwo tojja. Naye imagine otuuzizza abantu mu kifo bino bikwate bulungi. Obakutte obatuuzizza tobagulidde soda olina abantu 250. Tobagulidde soda kati sooka obale soda oyo wa ssente mmeka. Tobawadde wadde ka t-shirt bagenda ozikubira. Tobawadde wadde akafaananyi akalaga nti ojja. Okitegedde? Abantu abo oyagala bajje tobawadde soda tobawadde wadde amazzi g'okunywa badde ewaabwe bwe batyo. Kati omuntu ku milioni za 5 ze yabala budget eyakalulu ka kansala LC5 ajja wano ku district. Okwesizaako 15 n'okugamba kadi nagigula bukadde 15. That is rubbish, total nonsense. Konna ebina by'abannamu. Okubeera specific waliwo abasasula the allegations ne president yakyogerako ng'ali ku NBS era yakiclarifyingako nti gye bali abawa abasalawo oba ku vetting committee eriyo abaweebwa allegations ezabaweebwa ssente va ku zino commercialization of politics oga nti okuyingira mu kifo kya parliament oba kansala you have to put in a lot naye kati n'okufuna flag actually eya NUP bizze byogerwa nti musasulayo ensimbi obuwanana n'obuwanana. Ekyo kya bulimba. Kakati nze kennyini ndi mu kalulu. Kyogera tukimanyi nti nze nfuna omusaala gwa speaker. Nga sinaba kuwulira ngamba nti mpayo ku ssente. Ye mu maaso wali wetulaga. Leka byenkoze nti okuwa flaga ojja kuletayo obukadde 2. Oba tebagimpa bambuulire ekirala ekiddako ngende nkole ebirala. Bw'otaaweebwa flag oba tiketi mpagire oyo agenda okugifuna. Tulabye bangi abakyuka. Ekyo kye nkugambye. Ne bakyuka nga si mumativu ng'ate era osanga nga yes ayina ensonga zinaataba mu mativu at the end of the day naga no. Naye nkusese ekintu ngenda kujja nga independent. Okwawukanako ne bannange bonna abalala simanyi bo kye balowooza sijja balowooleza. Naye nze wagambye nti lwaki ndowooza ndi unique. Anti nze nzikiririza mu kukkuta n'ekimala kimala. Bw'otafuna kaadi ye NUP Makindye West tetukulaba nga independent. NUP n'obukulembeze bwayo nze bwe bimpadde ebirungi byenfunye mu NUP n'obukulembeze bwayo ne bwetampa tiketi yaayo mbeera mukkufu ate mba mu mativu. Mbuuza inza okumpa omukisa n'embeera sipiika wa Kampala nga sitataganyiziddwa kimmala. Nze okumpa omukisa n'enkola emirimu gyange mu bulambulukufu bwagyo n'enfuna sapoti okuva mu kibiina kyange kimmala. Naye batannangirira wali nti gw'osinza okukola naye ne bagamba nti zaala genda mu maaso byokola tubikola ki naye bakiŋŋambira mu back door. Omukisa okogwo ogw'okundaga eri ensi kimmala kubanga yenze sipiika wa Kampala yenze sipiika wa NUP era wali ensi buli we bateeka kamera bwetwe zu etuuka ku sipiika neyimirira negamba oyo sipiika wa Kampala yogerako eri abantu nenjogera nentambula neŋŋenda. So baba balina ensonga nnene nnyo era nga za muzinzi okunnyima kaadi gyensabye ey'ekifo kyonna. Baba balina ensonga ate mmanyi nti nina omukisa nja kubeera omu ku abo abajja okugambibwako ti tetugenda kukuwa kaadi eno olw'ensonga eno n'eno oba tugikuwadde olw'ensonga eno n'eno. Sirimu abo abalina ekisiraani oba ekizibu nti tebajja babuulirako ajja wekazi nga bamusudde eri agudde eri. Sirimu abo. Tulina negotiations. Ogwokka omukisa ogwo nti nsobola n'okugambibwako ti wano tetugenda kukola kino. Mukisa gyendi. Tulina negotiations mu kibuga Kampala n'okusinziira ku ddiini oba enzikiriza gy'ovaamu za mirundi ebiri. 1 negotiations ez'ekibiina ebira byonna bizikola nti yes tubadde tulaba yoanebo candidate ya naye tulina noono zakolebwa ne NUP ekisanja kino kye tulimu action nga mugenda okufuna ne bagamba no twadvisinga onadde wano oba olekere gundi oba ojja ku kino ekifo like that eyo negotiation emu. Waliyo negotiation endala eya enzikiza gyenzize ngoberera. Obuyisiraamu bangi nnyo abayitiddwa
obukulembeze obwobuyisa onagano honorable ogenda kulekera gundi ekisanja kimu negotiation yo zizze zibeerawo in case in scenario case in point zizze negotiation yezo yes you feel you can take on the mantle okubeera MP wa Makindye West but in a negotiation zezo one eyekibiina two neya faith eyenzikiriza nti Zahara no ojira olindako ojira osigala wali eri oba you come omwaka oguddako what do you think of that? Ekyo nakyo nkugambye nkibalanga omukisa era nebaza Katonda nti bwekibanga kizze akimpenganga bwe kizze kubanga n'okubeera nti ndowoozebwako mu abasobola okugamba kale sigala wano kale weyongereyo kale kwata wano kuba mukisa nkiziganya nange era njagala okugamba ebigambo bino nti nze nga Zahara kyonna NUP nze nakola omukolo nga nva Makka yali Shukuru wagimanyako yalimu abantu 35,000 emunyonyawo ewange nali mpisa bakama bange bonna ku kitebe naye nga basipa Supreme Mufti bebakiri mu kibuli ekirimu naye nga njagala nkoze omukolo gw'okwebaza Mungu then n'okusaba bansabireko Allah akkirize mbere MP waki wa Makindye West ekyo kyalimu bwe nagenda ofukamire wali mukama wange manyi ffe nga tusaba abasiraamu Allah bwalaba onookola ensobi wakirya kusiba olulimi nilwesiba nagenda nenfukamire wali mukama wange president nga Supreme Mufti amaze okunsabira akalulu bambi omwana waffe ono muwe nga kibuli tumwagala omukulu wa ddawa mu Uganda nansabira akalulu ba district kadhi ne bamugamba omwana ono ng'obusiraamu atukoze bulungi nnyo bayimaamu bwana bamugamba munnayo omwana ono ng'obusiraamu atukoze bulungi nnyo muwe tugende tunoonye ewaki ewalala natuuke wali mukama wange nenfukamira wansi kiri ku record nemugaa taata president your excellency nzize mu maaso go naye nsaba ontume omulimu gwonna ogweyonge ogusingako ogwo gwembaddeko ngenda gukola oza mulimu ki ogusinga ku gwembaddeko kuba nze speaker wa Kampala mulimu ki ogusinga ku gwembaddeko ekifo kyonna ndiyogedde kijja kukubya naye so kakati mweyembeera nenkimugamba kakati kitegeeza naye namulekera n'ekibiina saakiteeka mu kattu njagala bwa MP bwa Makindye West bwenjagala naye ekibiina nakyo nenkirekera omukisa gwakyo n'obukulu bwakyo weewaawo tugenda mu kamyufu kubanga nekiba kirina eddembe okugamba edda ennyo mu DPO basaawo ebisaanizo bya muntu alina okugenda mu kamyufu okijjukira ng'ekibiina nga bakubuuza mazemu emyaka emeka okoze biki wakola ki wano wasobya wesimbawo independent wano watagala wagendako mu NRM tokkirizibwa okimanyi kyaliwo bantu abo abalinga abanene kati ne NUP obudde bujja kutuuka nga naye yina ensonga eyo tuleke muntu akusonyiwa ogwasooka tukusonyiwa ogwokubiri tugenda mu kamyufu kaffe togwandebeera mukulembeze waffe kati nze ng'omukulembeze ate alo akkiriza mu democracy era akkiriza ne mu leadership yange gye nnina nawa bakama bange omukisa ti mugende maaso muntuuze muŋŋambe kyenteekedde okukola siyinza kuba mujeemu Zahara ne bampita ne bantuuzaawo ne baŋŋamba tuba tusaba okwate kino oba kino oba kino nze ne mbaddamu ekigambo tekisoboka ekisooka ngutwalanga mu kisa ogusingayo kuba omunene weewaawo nna kyenjagala ng'omuntu era nsobola obbagamba kuba siri ate oyo omuntu asirika nsobola obbagamba weewaawo omuntu tti naye wano mbadde njagalawo nnyo Makindye naye kankole kye mwagala nzire ku bwa kansala mwagala ngende ku kino mwagala nzire ku bwa sipiika mwagala kino kyekino mwagala ngende wano kino kyekino tosobola kwewagula kujjanga bonna munigina independent sobola kujja independent bannaye mbatunudde mu kamera I cannot stand as an independent candidate I can't it is not in my DNA it is not in what I believe in aja titewefuulangako munnange nti Allah wakati mu storm nga tujjemu Lord Mayor Obwesige kyengenda okusembyayo
mu 2015 twaddayo ffenna okulwanira kaadi my dear batukuba obululu wansi eyo mu structures za DP naye nga tiimu gye nnina tulina obululu 27 nga tiimu gye tukubagana naye n'obululu 93 genda obabuuze genda mu record nabo bajjako bwe nali nvuganya naye eyali ku sayidi y'abali namujjako obululu obwo nga mbusabye akamyufu nze nandize independent nfa n'omuntu nenkutuka naawe kuba kiri nze myufu wonna nze mbuwangula nenzija nesimbawo naawe nenkuwangula nga tegwoyina abalonzi abandi mu kisenge nembakujjako nembatwala ne bannonda oli nafuna obululu 2 mu gambye side yenavaako yalina obululu 25 eri nga wali obululu 93 nkulayirira li yafuna 25 nkyabujjukira kitegeeza n'obubiri obwange bwadde ewange nabwo teyabufuna kugamba namuyingira ne muyingira nnyo nafuna obululu 25 kikyentegeeza nti nali nwanira kubeera wa kibiina nasaagala kubeera independent olaba DP yawe eri eyonoonese etandika okwonooneka nga tulwana ate olwo NUP so temweraliikirira bannayuganda wamu ne bannakampala because nze ndi inspiration to many young girls that are upcoming so bwe nkola mistake kati nyinza okuleeta ekizibu mu ggwanga tufuna bino ebifo nga tukyali mbifo muno mututudde nja kuba sikyayina buvumu butuula wali na mese ya gold kutuuza bantu kwogera nsonga nja kuba ndi immoral integrity egenda kuba ku zero kyokka kyokka nti nkyatudde mu ntebe eno nkyatudde mu ntebe eri ya speaker nkyayina mese eyo tugenda mu kamyufu mu gw'omusanvu oba mu gw'omukaaga simanya kitegese nja kuba nkyayina omwaka mulamba nga ndi mu KCCA kati nze natuuza nti abakansalazi bano aba NUP mbatuuze wali eri mbagambe ensonga nga nze kennyini ndi independent naba nkyalina moral authority nja kuba sigirina ekyo kyokka teri ayinza kunnimba ne bwojja n'akawumbi n'oŋŋamba omwana gwe kwadda akawumbi k'essente kako wesimbawo independent I cannot bino bye bakola baluswa bye bakola bansereko sisobola ekisembeyo ddala ekyemotoka kino it's all over actually the internet and social media it's making news bangi nnyo abayinza okutunulira nti oyinza okubeera byonna byogera hajati oyinza okuba obadde weerungiya naye nga ate naawe engalo zo ziyinza okuba nga ziriko ebibuuzo ebiyinza okubeera nga bikukyafuwaza. Speak to me about the issue of the cars nalabye nti ate oli omu ku abo abasongebwamu olunwe. Kakati ekisookera ddala njagala okubategeeza bannayuganda ne bannakampala abadde banneesiga ebbanga lyonna musigale nga munneesiga ndi clean. Ate bino bye tulaba. Ndi clean, ndi muyonjo. Nalabye ekibaluwa era mmanyi naawe kyoyogerako. Ekyennaku wano wonna mu documents ze nnina wano tekiriiwo. Sina response yonna oba correspondence yonna ng'eva wa IGG kubanga oli yali whistleblower. Bwe simanyi oba yali kunnassa n'akuba ebintu bye n'agenda mu blackmail mawulire oba kituufu yatuuka ewa IGG. Bw'aba yatuuka ewa IGG it is now 2 weeks okuva wekyafuluma mu mawulire. Nasaba IGG nti bambi yamba bannayuganda abeetaaga okumanya kubanga guno mulimu gwo omuntu akuleetedde ekintu nsonga nkulu nnyo. Bwetuma kitegeeza sipiika wa Kampala kwenyigira mu contract ya kugaba ki motoka. Bwetuma kitegeeza nga nze mbadde nvumirira corruption ne unfairness ne injustices ezigenda mu maaso mu contracts nga bazaawaadinga. Nze mbadde nkivumirira. 2 namusaba akole okunoonyereza mu bwangu obw'ekitalo abayamba abagala okumanya amazima. Ekyo kimu kyakubiri. Ekyokusatu nakugambye twayogedde wano ku contracts committee. Ne nkugamba n'abali ku contracts committee sibamanyi. Mbalaba awo mu council ne office mu batuula sigimanyi. Ekyokusatu kati nkubuulira bagambye mu kibaluwa ekyo kyesaalabyeeko kubanga sirina budde bwabwe. Nkubuulira sirina budde bwabwe kuba sina kyembaagaza. Ekyokusatu
KCCA tetunda abantu bategeere kati now for the public tetunda mmotoka zaayo ezijja mu system teze mmotoka zimaze emyaka 10 mmotoka eya government eno kumala emyaka 5 ezo ze bagamba zi Pathfinder bazigula ku mulembe gwa Jennifer Musimu 2010 nga bagube mmotoka ya road mayor eri awe parkinze mu parking ye ne ba mayors aba division mu 2011 ne bavuga emmotoka ezo ne bazivuga for over 10 years bazemu okufuna emmotoka wano nga guno omulembe guno gwa Kisaka nga baba wadde pick up zibavuga kati so emmotoka ezo singa omanyi bwe ziba zifaanana n'otunulira ne Zahara gwe boogerako tebandisindise mu kizibu ekyo kyo kimu kyokubiri KCCA tetunda ezo mmotoka ekwata emmotoka ezo neziteeka mu Ministry of Works nezizikwasa kubanga abafuuse scrap Ministry of Works negenda maaso ne contractinga so they don't do auctioning anti wulira Ministry of Works negenda maaso ne contractinga auctioneer ne musosinga ne mufuna Ministry of Works not KCCA entire si project ya KCCA ya Ministry of Works according to the PPDA Act then nemala okufuna omuntu oyo auctioneer n'alanga ebirango nga bamuwadde omulimu ogwo nti bannaye tugenda tutunda emmotoka zino ndowooza abala nnyingi simanya awo sikyetegerezanga ekyo n'agamba tugenda tutunda emmotoka zino then ne bagenda mu maaso ne bakola public auctioning ne basettinga date and time and where the place where the cars are abantu ne bagenda the public goes public negenda netuuka ne bakugamba eno ebikolebwayo eyo muganda wange nze naawe siyinza bikola ki kubimanya eyo ensonga ey'okuna sirina garaji luwafu wewawo nina famire nga bwe nagambye Makindo yono ejjudde famire ya Zahara simanyi yo garaji tulina luwafu oba Lusaka ensonga endala mukama wange taata omuntu bw'agenda n'agula emmotoka ye kubanga amanyi Zahara kitegeeza Zahara yagimugulidde lwaki nze sigyegulira nze mba sigyagala teeka ki erigaana Zahara okugula emmotoka eyo kubanga bw'otunulira abantu abazivuga abazirina be abantu abazikoze eki baziriraanye ekyo nzize nkyogerako twakyogerako nako lumu edda lwaki olowooza nze sandi giguze nendeko omulala agyegulire nze wemba nalina omukisa ogwo naye munnange ebyo bintu sibikoze kubanga sibyagala kubanga blackmail yaabwe teyakoze ababibaddemu bonna bw'ogenda ku social media ogenda balaba ababibaddemu ogenda balaba kubanga ekibaluwa be bakyefulumiza stamp ne bagikoonako ne bagikoonako be bakyefulumiza muki mawulire sisuubira nti igigi yafuna photocopy y'ekibaluwa kiri kwe bastampinga nti receivings n'agipostinga yakwade response oba ine ebbaluwa stampubiranga wadde essimu wadde okunotifyinga nti munaye madamu speaker wa KCCA weeteeketeeka okujja kuba si byakyama alina okumpandiikira etteeka limugamba ntegeeze so namusaba nti ntegeeza yagaana kubanga simanyi tankubiranga na ku simu bwera ajja okulonkinga bwenawana ebbaluwa yonna gye wamuwandiikira ate nga lwaki muwandiikira kingamba igg okumuwandiikira nti mugambe mbuno ki in regards to ebisacurating oba ina sincerely speaking, do you expect me to react on a rumor? That is a rumor. No. You're in public office. Kanchize mu Luganda. Onsuubira nze Zahara Mala Luyirika, speaker wa Kampala. Omukyala w'amateeka okureacting okuddamu olugambo. No. Bwe luba kunassa nga netandika okwe-exposing bwentyo. Ebintu bino oba etabiwuliranga nako nga tabirabangako. Ebintu bino biri in public, they are circulating. I thought as a very responsible leader and as an informed person, take away inquiry mu IG or Inspectorate of Government. Eteeka ligamba kikweyo ensonga. Owulidde olugambo. Oli gwowandiikira nagambako nti nno nkuweereza kino. Lwaki muwandiikira? Oba nabadde saagala kuddamu bannamawulire nga bagamba naye kakati kye nayogerako kyali kimala. Kubanga lwaki neeteerawo omuliro okwaka nga n'abaguliko bennyini baagutidde.
omanyi bw'omanya amazima omanyi yes abavumi weebali bayite ba blogger abavumi simanyi babayita sijja kwogera kigambo kinanvumya naye abavumi weebali era bba bali hired to abuse nabo weebali nti oli abayisa abatuuziza mu meeting bananga omukazi ono atufuukidde ekitalo ky'amaanyi nyonyo banaye twagala tumukube naye twafunye windo yiino oba bituufu babikyamu tunaabirabira eyo lwaki bakozesa windo eyo okitegeera anti omuntu kakati njagala okugamba ebigambo bino nti bw'oba wali olabye ku mmotoka nga Zahara avuga emmotoka personal assistant we gwe bayogeddeko gye yagula mu myaka mu 2022 lwaki ogamba tosobola kugamba nti nno Zahara leero yeeguziza emmotoka eri obwovuganya nabo abali emabega wa kino siyinza kumanya naye baba bagye balinze mbasaba tusambekawo siyinza kumanya yasagala bawayiriza naye baba nga gye bali nga bakimanyiko ekigenda mu maaso tusambekawo lwaki kizize kati olowooza politics bya bufuzi omanyi gwe nno ntawanyiza abantu bangi wano gwe tomanyi Zahara linnya Zahara dene mukatonda dene gwe nnumiza abantu omuntu ogulabanga abantu bakaaba ndi kiroto kya ntiisa eri abantu so tolina bweotebereza ku bino byoyita propaganda blackmail be bamanya ebizibu byabwe kyoba omanya bo bagende na kino mu maaso siri mukyalo oli gwe be bagamba abakyala abatiitizi abakyala kino abakyala nze nabagamba ekigambo kimu ayi jijji bw'anoonyeza n'asanga nga kituufu bampe ekibonezo ekinsaanira era nja kisaavinga era bwe kiba kituufu nga kituufu bakama bange kwenyupi ne bagamba jangu omanyi bo bagaana okubaswaza Madam Speaker jangu wano nti tusudde ayi agambe bituufu naffe tuzudde nga biki nga bituufu nga gavumenti ekiyingiddemu kubanga gavumenti esobola okubuukira buli kintu kyonna yenoonya naye kunoonya n'ekubulwa kati eyinza okubuukira buli kimu kyekola ki kyeyagala okubuukira bwe bakisanga kinagamba Zahara ogenda kudda ebbali tukunoonyerezeeko ekima kyange nekikiŋŋamba ogenda kudda ebbali banoonyerezeeko gwe kyekinjagala okulaba omwana omuwala ategere nti bwotulanga mu zino ofiisi obeeranga mugumu okuva January paka December kyensobola okugamba so bwewabaayo omuntu yenayena nga akirimu nga abadde mu bya sabotage bya propaganda amanyi bafumba zi kemiko nno nga zikyajja tusuubire ebirala zijja bino bitono kino kyali kituuzi kati kino kirimu n'akantu kubanga kifu bakimanyi kifu era batula mu meeting nagamba twakubye ebbali naye tukole tutya tulinde paati B ejja muganda wange NUP egenda egaba tiketi mu myezi nga gumu ebiri maaso bakale gumu oba ebiri simanyi naye gwe kyobamanya nti okutandika n'omwezi ogujja baaba leero saa 23 tugenda kuwulira omuliro so mwembeera tugenda kulinda ebintu bingi naye ngamba abakyala abali eyo n'emikwano gyange n'abaganda bange ne abalonzi bange mbayita baganda bange era omukutu wange guyita Zahara family kubanga njagala abantu abo bawulire nga bafaanana tuli kyekimu tufaanagana so bikyeboogera bajje bakyogerenga na mutima mulungi omwanjulukufu nga mama wange wanaka ku makyana ngamba Zahara okoze ensobi nenjitegeera so bwentyo bwe mbayita njagala obagamba nti bino bituuza kino mukimanyi si kituufu era bwe ensi yakitegedde abantu bakitegedde yonna muwina abantu babadde bakuba amasimu eyo mu kibuye mu katale bami kubanga jjukira ekyo tekyakukosezza abantu bonna babeera ku mawulire ku makya ssaawa 3 ne bagenda okuleba era buli mambi Zahara bamutandise era buli mwagamba tekyakukosezza ndi mugumu You're not threatened? No, not at all. Not at all. Beera mugumu kama wange oba onjagala nzo kuba oli munnamawulire naye oba onjagala beera mugumu agala kunteeka mu kakulizo kamya naye weerabako one time nga yes you've now okubiriza olukiiko lwa KCCA olinayo ebirooto simanyi oba you had a dream of becoming a speaker one time of KCCA noyinza okuba n'ekirooto kya parliament okubeera speaker wa parliament. Do you see yourself manning that parliament? Ekigambo kimu kyemmanyi mu nsi kyendi sibeera backbencher. Bwe nesimbawo ng'abavubuka nali makerere ku first year nabeera chairperson wa gender and community services.
Mwandi mwana muto, I was 19. First year Makerere University. Nembera chairperson for the 5 years namala Machindi. Nezijano mu 2011. Nembera chairperson of public health and environment. Abantu badombuza abera ku nguudo nze nabawa emirimu egyo bonna. It was an initiative from me and it didn't from Sisi. Oshitegedde? Nembeerawo nga yenzo oyo egyo myaka negigwako gaye bwe nagwa nasituka nengenda nfunira omulimu mu 2017 nga ndinga nga assistant town clerk. Oshitegedde? Awo nenvaawo bwe naresigninga nenzija wano ekya resigning sankikubuulire bwe ba amending etteeka mu 2019 mu parliament ne basawo speaker wa Kampala sengo ino omwana bamuyita Sarah n'omulala bamuyita David ali mu Ministry of Education omulala ali mu President ne mbagamba Sarah yali mu education is it? Sarah yali mu KCCA nga naye tukola naye emirimu gye gimu ne mbagamba you people I'm leaving nti tuwe konza I'm going back to politics kwe after the amendment ne mbagamba mukitegedde bulungi you guessed right ngenda kubeera speaker wa Kampala so kiroto wakirino muterevu olwakola amendment beba pa muteeka you were intentional konze nga ninganga agamba nti olunonda kuba kansala nga nfuuse speaker neerabye n'okulaba biki ebirina okukolebwa naye namayanja biyitamu njagala okubuulira by surprise nagamba kozi nalina kukola bino okufuuka speaker wa Kampala naye nali manyi luli nti oba ngenda banonde buloozi sijjukira kye nali ndiko naye nava mu KCCA nga nze kufuuka speaker wa Kampala ekyo ne kiggwa kakati nze kyemmanyi nti ne bwe mbeera mu parliament olw'okubanga buli kimu kigenda nakuyiga nakutandika I cannot be a backbencher. Okay. Sobola kubeera ordinary MP. Ate era mukisala kujja bagamba nti mwene yipi twagala omukazi yaba yesimbawo kuba speaker bwa Kampala. Yes! Kuba speaker bwa Uganda. Yesimbe kwa Anita Amongo oba kwa NRM gwereeta. Anti tugenda kubanga feba majority. Yes, NP egenda kubanga feba majority. Kati bayizogambira awo ekigambo. Twagala mukyala yababeera speaker wa Uganda. Inze mwene yupi omu. Ne bagamba nti mukyala yaba kibeera. You feel protest vote egenda kuleeta ni UP as the majority in parliament. Abantu bakoowu. Abantu bagenda kuloonya akalulu. Bakalonde. Bakakuume. Bakawerekere paka ku ssaawa esembayo. Electoral commission kyeyo egenda okubeera ng'ekola ebyo byonna byonna abasajja bamwe abo byabakamaawo tujja kuba kubabuku mu kibuuka nti protest vote bagenda kutuwulira. Wow, what a show. Anyway, abatulanoza amaaso ko njafuna another time. It was basically really technical news about balinja nnyo bya kese naye bi technical about the August House jaluwira jalaga. I think that will be next time but tujofuna obudde. But it's been a pleasure. Omulundi gwa gusookedde ddala. Bingi ebirala bye tujja okutunulamu ng'omukutu gwa Uganda ey'enkya. Yes, nali nkyali ku Delta TV natekanya abaali balubirira vying for political positions on the spot. Abasinga obungi ndowooza yali omu yekka President Museveni gwe hosting but putting them to account n'okunnyonnyolera ebyo. I think we have a right and duty to do that. Ogenda olonda omuntu nga yes at least I think that show will come any time from now. Eyokunnyonnyola ennyo ebintu okwongera okunnyonnyola kwa ddala kituufu gwande n'abalala be tujja ofuna kale atakumira mpeera batukumirayo Katonda kuuma maaso moojo. Uganda ey'enkya